kabadde keetalo kennyini mu maka g'ekumbaka w'e Rusheshe Watenga Godfrey Nabutanyi eyakoze ekyafaayo bwe yatongoza obufumbo n'abakazi be babiri kye yakoledde ku mukolo gwe gumu ogwasombodde enkuyanja y'abantu. Zigenze okuwera ssaawa 5 ng'ekidaala kimaze okuyooyootebwa era nga zikunukkiriza okuwera ssaawa 7 abako nabo batuuse ng'ekibinja ky'abako eky'omukyala namba 2 kye kisoose okutuuka era mu kaseera katono n'eky'omukyala namba 1 kituuse wakati mu nduulu ey'essanyu. Kaseera mpaawo kaaga abako bakwasiddwa ente n'embuzi ng'akalombolombo akasookerwako era ebintu byategekeddwa mu bifo eby'enjawulo nga mpaawo alabye ku bya munne. We had no objection because he was able to entertain us, and I'm very glad to see that they are very much united. For us, we have no problem, and our daughter is not complaining. She's comfortable. If she had complained, we would say, it's going to be bad, but there's no complaint as it. Bino nga bigenda mu maaso nga ne mu nnyumba abagole babateekateeka nga kizibu okumanya nti bano omusajja bamugabana olw'omukwano gwe babadde bawolesa. Abagole ababiri batubulidde nti omulundi gwabwe gwe basooka okusisinkana okwandibadde okweziimuula bo bakwataganirawo era ne bakkanya nti n'omukolo baali bakugugatta ekyasanyusa abooluganda. Lugambo kikuwulirisa ta buli kintu kugabanana ng'abeeryero mukwaleebana pero mwene wakulinda bano paka ukolesa hona kulesherero namutiyo arino mene ali mayo mukulumungo nokwamba namutiya kwakana na ninaye yabaruchi bole wahesa nasi kwalomana kwatsidira ahuryo busale bwana nihirawo busale bwa mumuyaya paka bamenya paka sharero ng'oggyeko ekyokuba nti bassa kimu abakyala bano basula mu nnyumba y'emu wabula ebisenge byo babyawula era bategeezezza nti bo tebalina mukwano na lugambo anti ye kanaaluzaala wa buli kimu. Waleere ni bale bebefaatwera kale hulwangera hulombo were olahuwangase kubale bwefe paka kufa bweno bwawanisi. Ku ssaawa endagaane abagole bombiriri beesoze ekidaala olw'enduulu n'amazina ne bisisinkanira ekidaala era mu kaseera katono ne Ssemaka Watenga yeesoze ekidaala olwo ne basanyusa abagenyi baabwe. Bino nga bigenda mu maaso emmaali yasalibwa Watenga okuva enju y'ebbiri ez'abakyala be naye esasuddwa olwo essanyu ne litta abazze ku mukolo. Bannabyabufuzi abantu ba bulijjo ne bannakyalo bonna batenderezza Watenga olw'obuzira bw'ayolesezza. Many men are living in such kind of relationship but unrecognized. Basani fonse kumenya mubindi ibyo ne ahozamba mutufu kurita. So what Honorable Watenga has done cannot be done by a faint-hearted man. Character trait is you only need. Ikata ya lera ingwangwanyi. Mama iba